Yes, Mami, you know Susie. Mami, tugende ke wa mami. Chemanye chomusumba jakuba mugongo gwo. Aha. Yes, Susan aseke wa mami. Yes, agamba ati aje kubireko enkola video of course exclusively tuleta ebyakagwawo ebitambula Uganda ebiriwo ebigenda okubeerawo byetusubira okubawo ebyakabi ebikyamula ebibuulira byonna ebiri mu entertainment industry oba mu nsi eno y'amazanyu n'ensi ebuulira Uganda. Bampita iMac iCode processor Rupi okuba ku Kyebwayiso Star TV. Yes, mbeera olunaku luba lwa mukaaga nga nkyaza abayimbi ab'enjawulo. Yes, nga tubakwasaganya ku radio ne TV, then ku Metro mbaawo Sunday sawa ziba musa mpaka mwenda nga nkubali nyimbe sinzo okukocha ne Muganda Sikman mu Sudani mu kibuga Kampala ne Uganda at large. So mumbere eno njagala okujjukiza tulina kye bayita RP Music Promotion, promoting abayimbi. Yes, okuba nti omuyimbi oyo tumuyambako okuba nti akola audio, ne tumuyambako okuba nti muwandikira oluyimba, ne tumuyambako okuba nti tu promoting ennyimba zo ku radio ne TV ezenjawulo n'okumvulira interviews ezenjawulo naddala nga tuyita mu company yafuba ng'oyogera ne CEO RP Promotion Rupi awo ku notibuza 84 namba yo eric screen yewu. So nakulwa leero mu mbeera y'okuba nti omuganda wange Pastor Aloysius Bujingo ne Susan Makula Nantaba bakigadde. Yes, bitundu by'entebe awo ekitende woyita naye nga bakigadde batya bakigadde mu mbeera y'okuba nti ebadde yabwerinde embeera nga ya security gulugulu embeera etya. So nvana okuba nti omusumba ono Pastor Aloysius Bujingo nvana okuba nti emabegako yali mu bufumbo mu mwaka gw'ekisukka 2 nga ne mukyala we Teddy Bujingo naluswa. Yes, okwawukana n'akusaba oluvanyuma okuba nti kati embeera kati ebadde yabwerinde nti okwawukana kwali kunabaawo mu mateeka naddala baali mu bufumbo kugamba okuba nti bagambibwa mu bufumbo obutukuvu. So okwawukana kwali kunatuukibwako naye nga however ye Pastor Bujingo alaga ya moving on. So emabegako ye omukyala Teddy Bujingo abadde alowooza ku kye bayita ali mu team no divorce. Team no divorce eyo gyalimu ye Pastor Bujingo yagambye gobeera mu team no divorce nze neeyongerayo dda ne House of Prayer Ministry okukosa n'omukyala yes Susan Makula Nantaba. Yes, gotunulira oyo mukyala nga obalengerawo bali mu kweyagala bali ekitende n'oyingireyo kumbi ku lubalama lw'ennyanja nakulo enaku z'omwezi 7 omwezi gw'December oba December 2021. Yes, basaze okuba nga bayisa abagenyi ab'enjawulo nga bwomanyi omusumba ono Bujingo alabika okuba nti ayinamu eddiini ey'enjawulo oba ayinamu enzikiriza ey'enjawulo. Ye musajja mulokoli ate wotunulira nti ayina akazi oba olulandira ku tiimu Banyarwanda ate nga nawe wotunulira abasajja nga Sheila nga Frank Gashumba abaddewo nadda abeeyita Abanyarwanda Kongo kuva e Rwanda. So wotunulira bogeredde omukolo guno ogubaddemu ebintu bingi naddala Olunyarwanda luyiseewo nnyo oba obuwanga bw'e Rwanda buyiseewo nnyo. Wotunulira omukolo guno
abagenyi badde balwat abagenyi yes abazze buli aze ozene invitation Teri TV oba radio nga sia Salt Media nga sia House of Prayer Ministry wali eri ewuwe Salt Media Salt TV bebasobola kubanga bakwasaganya omukolo guno tolina oyinza kujja walala okujja koyo nga yeetumikiriza then ne wano wenyini ku nkola video ku channel yaffe eno ey'enjawulo eya Tabu so mu mbeera eno omukolo guno kubadde olunaku lwaleero oluvannyuma lw'okuba nti bambi omusumba ono yasalawo n'asooka okukyala wali ekyebando nsooba ewa mwana muwala ewasenga mwana muwala nosuya Nantaba Makula so mu mbeera eno ne basalawo nti ennaku z'omwezi nga 7 leero okubiri olunaku lwaleero balina kimekinga official so mu mbeera eno abagenyi tulengereko byebe kukuwaza banga XXL awunda nabo katolo bwama naye ayingidde yes awadde waawo nayogera ebitakwatagana naye nga mwali mpola abanamawulire tubalengeddeyo Miles Wamiti abadde waawo alengeddwayo then nenengera muganda wange Ibrahim Mukasa wale kasuku kukuwaza banga wona naye abadde waawo sema nenge neso mpola abamawulire buli golengera oba abadde ku mukolo kono abadde invited nga neera security eri guide gulugulu nga toyina kadi tosala tewetandala kitende kuyingira ku mnyanja omukolo gutekeera so mu mbeera eno tujja kwatongera ku updates kona kade kano subscribing atongera kubanga tukola tuingira emigo 10 oba emitwalo 10 twagala bebaza bambi buli akona kade kano nakivuga nakuba nti otwagaliza okukula n'okwongera okuvimba okuba ab'ensonga so tujja kuba tongera kuwa details Curtis of Salt Media netwagala tuwe voice over tukunyonyole gwatasobola okubanga accessinga Salt Media kiri kitya fe wano ku nkola ya video tukuwa ebyakago kasavu kanyama kona kada kusubscribinga nawe ayagala okupromoting endongo RP Music Promotion fe wetyo kubanga tukutambulize no ku radio TV no kukolera audio no kuwandikira no kusendikira ebintu ebyenjawulo ebyakabi tukira fe ba RP Music Promotion tusange wano Kampala Uganda ye Rubaga Division oyinza ne market twina base then ne Freedom State twina office so wona we tuli mpola promoting endongo oli mwana mwalo oli mwena mulenzi oyagala kuyimba ine kitone alina budget ayagala promoting endongo ino kujja ne budget talent ayagala okuba nti oyimba tulina okusooka okuzuula nti talent mweri so mu mbeera eyo njagala okukubiza genda kadika no subscribing nga tukivuge tukyongere okuba nga kikula ate nga kivimba yaman badde njagadde weerawo bonywereza ddala mpola inkoni yo gutunganya umuryango ngiye inkoni mufashije imbere yanyu abange engalo sizuulira naye okuzaala bwebityo bikola ki bwebeba naye mukama mulungi inkoni yo gutunganya umuryango ngiye inkoni mufashije imbere yanyu abange engalo sizuulira naye okuzaala bwebityo bikola ki bwebeba naye mukama mulungi yes agamba ati aje kupireko enkola video mwebale kubanga mukona kadako msubscribing tongere kubanga tukivuga tukule tongere kubanga yes tuvumba tongere kubanga tuli bamanyi bampita rupi okuva ku Chebesi Star TV yes ne Metro FM mbawa ngambali nyimbe sinzo kujona kulwa sane samsam paka mwenda ngachaza abayimbi abenjewula batandika abanene abatumvu n'abayimbi abenjewula ne ku Star TV unakulwa mukaga ngande tabatumufu n'abayimbi abenjewula batandika ba songwriter ba comedian n'abantu abenjewula so mu mbeera eno njagala okujjukiza abamanyikidwa nga sambuza ebigambo yayogera ebyali ebingi nnyo mwali nti akulukuta mwali ebigambo ebyali ebyamanyi nnyo ebyali ebizito naddala nnyo so mu mbeera eno n'abanga agwa mu mukwano n'endiga ye oba omukyala amanyikidwa nga Makula Susan Makula so n'abanga mugwa mu mukwano n'omukyala ono Susan Makula agenda okugwa naye mukyala nga nayo n'omwana omulala gwe yali yazaala so mu mbeera eno olunaku lubadde lwaleero tujja kukulandaza okukyala nkiddamu okukyala ewasenga
so mukuchali wasengeyo abasobola okuba nga olunaku lwaliro nga balusetinga naku zomwe ziri 26 lwenyini wobigulira wano latest updates ozijja wano wokka yes ku RP Music Promotion obizijja wano wokka updates ku nkola ya video kondagala kusubscribe so mumbeere no olunaku lwaliro kukyala kubadde wali eri